Mbarara district is one of the poor man's island of the people living in the western part of Uganda. Kato Justin is an ordinary resident living in one of the slums in Nyamichobora village, Kakoba division. Amanya gange nze Justin Kato mvira mu settlement ye Nyamichobora era fetuli bamufuna mpola okubaawo tweyiya naye ekirungi kye neebaza Katonda Mukama yampa emikono emikono gy'olaba gino ginyambye nnyo okulaba nti mbeerawo. In her devoted and committed personality, she informed the LC1 and later mobilized for a village gathering to collectively pave ways for lasting solutions. Ate n'obutoyireti obulimu butoyireti bubi nnyo twandibadde tusaba tufunewo kyetuyinza okukola tulabike at least oba tufunewo public toilet. Because of her love and committedness for the community, she was elected to be a member on the issue-based committee with a purpose of making the follow-up. She tirelessly followed up the whole issue by engaging local leaders and authorities by sharing with them the data and information collected in the village gathering. The elected committee, through their tireless efforts and persistence, managed to convince the duty bearers about the status of the poor community and offered land for the public toilet, a step that looked to be strong for them. Nate fuloga nti kintu kyaffe twakyekole ekintu ekyo ne bw'okiraba kati kirungi tukimaintaininga tukitaddeko omutima kyaffe tukyagala era tusaba Katonda bwabaawo obusobozi bwonna ebifo ebirala ebikyali obubi nabyo baliwe community toilets okwegatta ng'emaanyi mwebale mwebalire.